Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kulikayo mukwano mbulanga webali kubiranga ochali muklaba Delta TV tukole kwanjula nambaga abatula ku Facebook live. Thank you so much. Webali kubiranga invites zange muziraba atina mwene mu inviting abalala ne bajja nembaga okwanjula nembaga kutandise jangu tulabe Delta TV BBC je yatongoza kubiranga ekyasizo kuweleza embaga okitegeera atina mwabaleta emikolo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali kuleta emikolo ku Delta TV simu yange kweri osobola okubukinga tolwawo bamunayi n'aba January babukinga dda nenga gaba City Bridals yakyatekamu esente era nga munange City Bridals agamba genda wali eri ku Kamukamu Plaza Road eduka namba GF34 akwe gowns ennungi ne changing dresses Gomesi nzija ku Maria's Bridal ali ku Zai Plaza butuukayo n'olaba ekipande ky'edduuka nga kuliko nze Sharita naye ng'erinnya liri Maria ng'omanya wewa Maria watuufu eriyo ba Maria abalala abafera Maria waffe nemutuukayo nga tebalina Gomesi nungi Maria omutuufu aliko ekifaananyi kyange okitegedde mukano ku Zai Plaza Charitas ya clinic fa bakoze ku mugolo ono Nchala Prosi fa bakyasinze kola ku bagole mujje mukwano tubakoleko n'okusomesa abagala oyiga enviri nga tandikira ku ntwalo 10 engato nzija wakato sales center. Oh my god anaye mwebale nnyo abanyambaza n'ennyuma olina akuwa kino n'olina akuwa kiri n'onyuma mwebale nnyo mwebale ddala mu kaseera kano tugenda gayaza mu maka g'omwami Samuel Kasirye ono nga ye taata azaala omukyala akyasinze okubeera n'essanyu omanyi nti nno nti essanyu lyongera okwagazisa omuntu kakati nno essanyu omukyala Prosi Nachaze lyalaga omwami we Konde Charles ku mulundi gwe basooka okweraba nga balinnya bbaasi ogende Nairobi eryamutuusizza ku buwanguzi buno obw'okwanjula era nawe ogenda kulaba bane omukyalo ono ng'ayina essanyu kakati bulijjo abaana bwaka buno bwana obuto bwe butandika ne butulaga okubuuza ye Prosi yagambye nedda nze ajja okweyaniririza abagenyi bange omulundi ogusooka era nga tebamusuubira yajjidde mu mmotoka n'abaaniriza nga terina omu asuubira nti Puulo atuuse DJ yakubye kayimba Puulo najja yeyasoose obuuza ku bagenyi be oluvannyuma balabala ne babuuza bwe yatuuse omulundi gw'okufuluma ate n'anyuma nnyo nga Charitas emukozeeko bamuyiridde ssente ebirawo byabadde bingi mukolo gwabaddemu eddiini n'essanyu nayimbira n'omwami we byonna tebisibwa kati kambikulage ku ddakiika eno Delta TV tukole okwanjula n'embaga nze Sharita akabasako kano kabasako nakusibidde akabasako mukwano tera noja akabasako mukwano tukwaniriza nnyo musawo yaffe n'eyokubiri nga tuli wano gayaza Nchala Prosi nga yanjula omwami we nga naye ku maaso n'aba bitono so nga bambi kwebyo byonyoma ebinyonyoga tutandikidde mu nyumba era nga saloni ekyasinze okukola ku bagole mu Uganda Charitas ya clinic eri mukola ku mugole ekiri muto kimanyibwa nyini kyo by the way empewo wekuta watya decoration munda mu kidaala naddala ku ludda lw'omwami yakozeseza wa reds ne white ng'agamba nti ze langi ezo ezimukolera of course red tukimanyi nti abeera ategeeza omwami wa muli musaayi ate nga teyakomyeko yategedde bulungi tuguno omukolo gwa buwangwa bwatyo n'ateekako abazinyi b'amazina gafa ab'ekinnansi era ng'obwedde bano babeesabeesa abantu mpola mpola kumanya nga omwami gye yazze yabadde ayagalayo bannange baakutta obudde era nga zabadde ziwera bwe ziti mukaaga gwennyini ng'abako bonna batuuse omumpeera akazinda byaluwamma binnakwero byonna mukadde wange omulungi ffe baabo yemwe baabo taata tuli bataka kyogamba mwabennamata bamutabe mutabi mukadde wange tuli ku mufuubeeto weewaawo kale ndaba oyo akulembeddwa mutaka Nkokola emusinde wa mutwe ali kimenyedde mugamba akibe kiba kibirize tata nga tukulembeddwa katumwa abakulembere ogende Namayumba naye okoma Namiryango gye basomeranga
Ngonge na Kiganda nkadde wange abakubireko mu ngalo okubanga bamulabye. Amina. Kaakano twagala mwawukane kuffe be musanze eno. Abamu bagamba nti abasawo babatwala e Bugema University naye nze bw'atyo ataata yasindise abaana okusobola okukola omulimu gw'okugema basobole okwawula abako abantu ba bulijjo. Lekichara tutwalire Mukama. Ng'omukolo gwonna ogulimu empisa n'eddiini ate naddala omwami kibadde akulembeddwa bannaddiini ab'enjawulo gwatandise na kusaba ne baguteeka mu mikono gya Mukama Katonda gwatambudde bulungi ddala. Tuwayo omukolo guno maaso go gwasinga ekitiibwa gwasinga obuyinza gwasinga amaanyi. Mukama kizo guwo omukisa mu bintu byonna laba okuva ku ntandikwa tuva ku nkobero y'omukolo guno mu kwano lwaleero. Kattakuli ebitundu bibiri ffenna tugulumize nga tuze ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka nga tugamba nti okuvedane eryo lyonna lineggwanga Buganda tibyamanyibwa eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna kale twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava kyanyaffe tukikuumenga. Abogezi twabadde ne bakozi bannaffe wano ku Delta TV, omwami Bruno Serwankooma ne mwami Segawa. Tabo bw'obeera nabo ku mukolo obeera ku Sure Deal tigulina okutambula obulungi. Kale kambaleetire ku baana bange ate nabo bababuuzeeko. Omanyi kirungi nnyo gwe nannyini onosooka n'obuuza ate tutulagidde baana kubuuza manyi obuwangwa bwo. Abasawo bakomyewo ne batuwa ripooti ku kiki basanze mu bako. Naffe bwetu tubasawo era dde nnyo bannaffe ensibo egenda ejja ate galiwa otyo abantu abo mbeekebezze bulungi ne mulabira ddala nga bagwanidde bali naffe wano tebalinamu nkenyera yonna buzibu bwonna otyo
babiri bwe bati asooka lwalumba eki ayogera nnyo tunamuwa ddoozi ky'okuwona oyo musobola ate owookubiri omulwadde omulala bwetukebedde ngaffe abasawo kibi nnyo nogenda muwodiyo nawe gati yalwala kyazanga tunamuwa ddoozi ky'okumusobozesa okulaba nga Dr. Prose kwegende kale kyamazima nnyo bagenda okuddayo ebirabo bino tuweera bumalirivu naye bwowulira ng'osikatiddemu ebyokuleeta abalangatatanja bakutegeeza tobaje tugenda kusikatira kati nga bali bonna bawadde $1 kale kati mwe munemanya nawe balizikuwa ati buli muzayayanira kuno kunolobera deluta kunolobera amasukulu bintu zina zenze kubigaba kuli mukutamu kulola bulowooza oti nkugambye bavaawo mukolo guno gwabadde gwa njawulo nti ku luno si bwana buto bwe bwatandise okubuuza omugole yennyini ye yakoze ak'enjawulo ye yagguddewo omukolo gw'okubuuza yeyayaniririza ddala abagenyi be yaleetebwa mu mmotoka najja n'ababuuzako nga buli omu takisuubira ate nga nabo bamwaniriza musanya ne balyoka ne bamuyira essente oluvannyuma abaana bawaka ab'enjawulo bazze ne babuuza abakyala kale naffe bwe tutyo eradde nnyo bannaffe tuzze twesunga okutuuka kati bamulirije study osibye otya nno munagifunira ku mobile money ensi tekyayagala ebyo ate zaabiika pamba yafa sijja kuwa musolo gavumenti eba yamutta kale olinakyo abo bonna boolaba bakola bali mu siniya esooka amiina kyekyo taata twatuuse dda wamma kukwata ekigendaga kubeera wano oyo asemba yalina ensonga ogitegeeranga ensi yetaaga kugamba bwawa omuze naggulu omuze naggulu
Otio bili mu polisi nno. Toli omwalumba emyaka gye. Tata. Tewali buzibu. Ono za mutuba butubi. Agende wannalule. Tata achali. Agende wannalule. Tugendi. Mulumbe. Ana mulumba wa. Ensi ya mutwala. Omukazi omufunira mu mikolo n'abaana babamaliyo mu mikolo. Bidubetamu akajanja. Kale. Tata sasa atuli yasaba namba ya simu musalo yaki. Tebiriyo wano. Ono mwanyaza kamuletera akameza. Abenje ni betya katonda wa. Katogera muutya. Kale. Tata tuyambe kuka. Baba. Abagena mama la muweyo.
okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.